olwatuuka mu nnaku ezo n'alaga okweyaya n'akeesa obudde ali mu ssaala ne Katonda ewaatya n'ayita abayigirizwa be n'alondamu 12 n'abayita abatume Simooni yayonda eya Petero ne Andereya muganda we ne Yakobo ne Yowaana ne Filipo Matayo ne Yuda owa Yakobo ne Yuda ow'e Kaliyota eyamulyamu kumi na babiri yayita abatume. Olwaleero tukuza olunaku luno olukulu mu Eklezia Katolika, olunaku olwa Sayimooni ne Yuda, abatume abatuukirivu mu Eklezia w'Omukama. Empagi zaffe 12 abo Mukama be yayitamu obubaka ne butolontoka obw'okulokola omuntu nti Kristu ye Mulamu waffe, ye Kabaka, ye Mulokozi. Bo baalabako ne bakkiriza kye baalaba bayiriza era kye batutuusaako naffe tukkiriza mu Eklezia w'Omukama. Ekkiriza kwe kusinga ekkiriza era bulijjo okutambulira paka Kristu alikomawo omulundi ogwokubiri okulamula abalamu n'abafu. Beesiimye Mukama n'asanga ng'obubaka obwo babulina mutta emitima gyabwe ate nga babutuukiriza n'okubuuza mu bikolwa. Abasajja bano ne bayigiriza n'obuzira awatali kukkiriza Kristu, era bwe batyo tubeekola nga zaffe luwaga ez'Eklezia. Nammwe ne mugenda nga mufuna obubaka ne mubeera abatume nayewuunyiza senkasi okulonda olunaku luno eyambuuliranga ki lwaki yawondo lwa 28 omwezi ogw'ekkumi olunaku luno olw'omukaaga bwe yakiŋŋamba nekkiriza bukkiriza ne ŋŋamba nti tuwolonze olunaku olwo nze ndowooza nti oba agoberera Pawulo naye nga tuli Pawulo tuliko Sayimooni n'eyo kyokka nga gyesaamulooza agirina kyokka era kumugwanira alulonde kuba zino empagi ozeesigamako toyinza kugirwawo byopulaninga byokola bituukirira ate okukkiriza kuba kunywevu nayo bakibaako lwakuba nti ankanzeemu olwaleero ani alinnya mu bigere bya bikajenero mu nsonyi olikaimba aŋamba mu nsonyi olimu okuleeta ekitambiro kino kyokka nange mulisooka okutya naye alibyagala amba nti bakanati omusajja ono basajja ab'amaanyi era abalaze okuzira. Nasomye akatabo kano nenketoloola naye
ebigambo yawandiika bingiko naye nga wali byagamba navuka bwe bawandiika nti nange nina akantu kenazidde ate akankutteko nga kagamba newankubadde nga omubiri gwo gusaanawo guggwawo naye gujja kuddawo gwekola mulimu tuukiriza kyoyala omusajja webale kutuka butume n'obuteeka mu buwandiika eyanziza nyo teyanzi kigambo bingi naye the gospel behind your life a step to the red carpet kyanyambyeko nti nasomako omukulu ono akatabo kankava yakubako yaato lowooza naawe erako ebigambo bye mulina mbakirizaolage ekifaananyi ekyo waliwo omusajja akutte omuggo atudde mu lyato ate waliwo akaana akato kali mu lyato nako kaliyimiriddemu kyokka okwebuuza oba ono yava mubiri eryato eddala najja mu lino yalimu ebituli yali liyingiza amazzi lwaki ate liri tebaliraga nga lirimu omuntu ate liri kumpi na lino lifaanana okuba nga liteekingako kyokka ati n'akaana kayimiridde mu lyato kaludde oludda luli wali ekipande naye ng'ate kalina okuzira katunudde mu mazzi bwe nali nyendesese ekizibu kye nasooka okusanga nga ndigeeri kwe kutuula ku mazzi kumpi neewa ng'ekigenda okutandika kakati eryato lino kyambula naye omuntu omuwandiisi amanyi buli muntu awanze muntu abaako kyalaba n'akyogera naye nze nalabye ebintu ebikulu bisatu sookera ddala ndaba eryato eriri ku mazzi ate nga ligenda obulivo kanze naddala ate amazzi nga ndaba eryato ligenda kutambula mulimu akadde eryato lino nebuuza jawa tekalina wekakutte kayimiridde omusajja nno oyo olaba alinako wenywereza kyokusa kyankutteko the bush around at the shore at the lake ekikande ekyetoolwe oba okyatya amazzi naye n'ebintu ebirala ebikambwe waliwo gitali katabo kano ate kulinengera kanankoleta akatabo n'agamba nti mbayita tuyita Reverend Father Gonzaga n'abayimbi basengi Joseph Catholic Parish ab'ebusibo sebo tuzze kwaya naye omupiira bayimba kyokka abantu bano webali bali mu kitambiro kino ekyokusiima Katonda ekyokukwebaza ekirabo eky'obulamu obutakweka magezi obutakweka kyoyise okumatiza ensi nti Katonda afaayo Katonda alabikira mu bulamu obulamu amanyi obuyinza bwe n'okutwako n'okutulabirira
era ekibuuzo ekyasinza okunzikira, lwaki ate omuntu akulidde red carpet, escape the red carpet? Nze ku lwange bwe nabadde nsoma ekitabo kino kyannengezezza, tewali muntu bulungi bw'asobola kuyitamu n'atuukako n'atuuka kulamu obulungi ate amaze kuyitamu. Naye eki omuntu obulamu above all mu byonna ebisoboza okukkiriza. Kristo atuterawo ekibuuzo nti abange ku nsi kuno omwana w'omuntu alisangawo okukkiriza ku nsi? Ebisoomooza nga bingi naye babisaabo bankubadde ng'ebintu byonna bijja bujjirano bwebityo ne basigala nga banywevu nga bagumu. Pawulo kyava agamba nti muyigirize ekigambo ne bwe basiima ne bwe batasiima, mwe muleete ensonga mwangavule. Tetuyinza gamba mutuyinza kuyigiriza ebisanyusa byokka, muteekwa kubaamu ebikalu, naye omwo Mukama mwajja okulabira mu bikalu. Kubanga olwo tutandika okugabana ku musaalaba, ate nga bw'atugamba okugabana ku kiire tuteekwa okusooka okugabana ku nnaku ze. I love to stand among the farmers sometimes, if not banze ekibuga kibeera mu mbeera eno, nengezaako okutunuulira Kristo obulamu eyatunuulira, naye ng'atunuulira omulimi engeri gy'agenda ayita mu bintu ebitali okutungula okutuuka ku lyengedde ate kugezesebwa. Era nga bw'agamba timulabe omulimi bw'atuuyana n'ayita bintu bingi ebimusoomooza, naye ogenda okulaba n'amumenya omwezi n'asanyuka ng'atuse ku ttooke eryengedde, ng'atuse ku makungula. Sebo Pawulo okuyozaayoza, webale kutubeererawo okusingira ddala witness the faith. E Kampala gy'oli, yonna gy'obadde kisubi, yonna gy'otambulidde, bw'ojja eno eka, bw'ojja wano gye tuli, omuntu alaga okukkiriza. Ekyo kyekigambo ekitusindika twebaze Katonda. Ate kikusindise okugamba nti tukuba omwaliro guno omutukuvu, tuwe obujulizi ti mwana watu Katonda afaayo, Katonda akola. Atange njagala okukakasa nti eno ekyali ntandikwa butandikwa. Teri asanyukira mu Katonda n'amuleka nga bw'adde akolera siteepu endala. Kano akatabo first edition akolayo there is another stage ahead of you in your life. Waliwo ebyo byogenda okutuukako, kuba olwaleero olunaku lwayina ne Yuda, abasajja abamalirivu, abasajja abayolesa okulaga nti ebintu bisoboka. Tukakasa nti ekigendererwa kyo ekyokusaba mu lunaku luno Mukama ateeka okukigenderako. Tuzze kuwa eri Mukama kikoze bi, era Mukama bw'ati yatupulanire Munsonyioli n'atasobola kutuuka wano. Yalisobodde okutegeera nti abantu nga babala Mukama abantu ngaba, kubanga kati abadde mwabisoma naye nga tannategeera the practical part of it. Naye tukakaza nti obujuli bwo era obuweebwa mu katabo kutukuza, naye Mukama agenda
bana abayizi batera bado okumanya yagokule mukomaawo ekigambo kyategese eri abamwagala abawa obujulizi abatambula naye era kyekigambo kyetwongera okukusabira tambulire ddala bwotyo ne famire naddala ku Christ the King. Mukama ayongere okuwa emikwano emirala mingi okutuuka ku leevu eno bwe nsomyemu emikwano mingi abadde balina ekitabo kino abadde bazijja nga bakuwa amagezi abadde bakugamba okyusaamu bangi abamu badoctors abalala balina masters abalala basaasa Mukama akikolera era kekisa oyongere okufuna ebibala ebirala bingi kisa kya Katonda kyongere okweyolesa waliwo kyakutegekedde tujja kyogera naye yakimanyi oyo abitegeka n'alaba niba kubikola mu nso akuweere ate ne famire Mukama ayongere okuyigiriza amaanyi mukyala n'abaana bwetyo twongere okulaba ebibala tetunenyumirizaamu nga tugamba Katonda wange Katonda waffe ng'oli w'amaanyi ate naddala akantu akatono kubankeralimirako nti wali mu St. Joseph Primary School aba St. Joseph abali wano muwanike ku mikono St. Joseph Primary School abaana abo gye wali nga muli mu miti wansi ne musoma ne mumalako n'ogenderwa amaggwa n'osoma n'omalako kyongera okusaba kyekusaba ate nga twebaza primary wagireka kati si kyekifaananyi ekiriwo era tukakasa ebibala ebirala bikyajja bingi tetumala okulaba nti kisoboka abantu Omukama agenda atereeza obulamu bwabwe agenda atereeza wenava nagimu ebintu eby'omuwendo sabe Mukama katuyita eri abatuma ab'olwaleero Simoni ne Yuda omutuukirivu olwaleero abatume b'Ekereziya bongere okubeera empagi zaffe ate n'okubeesigamako nga batusabira Omukama abawe nnyo omukisa era abakuumi tugenda kuyimirira twatula okukkiriza kwaffe okw'Ekereziya n'olw'abatume bano Mukama baatugate Ekereziya ku Mukama nzikiriza Katonda yali obutukula Mwoyo Omutuukirivu n'azaalibwa Bikira Mariya n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato tukuwanjulira ebyetaago by'abaana bano olw'ekitambiro kino kye tukubye ku mwaliro guno omutukuvu esaala yafaayo Mukama giyanirize Ekereziya wo wayongere okutinta mu kukkiriza ebibala ebyamuyo omutukuvu katwanjule ebyetaago byaffe Katonda gwe mulungi ekiro w'omussa mu Ekereziya wo n'abantu ab'ensi
ne baganda bange n'emikwano gyange n'abasanyagala kumakulu gyabo n'abeesi jjusa emyoyo gyabo abatakkiriza naddala n'abali mu nsiino omyawo okudemekere kyawo n'ab'omulimu ebeza abalungi jjusa bulungi abali mu bwendo n'abaavu n'abanaku n'abasibe n'abazadde n'abazirika senyoyireti egatondu olunakuli n'ebintukwala katonda ekikiro kyaffe era amaanyi gaffe gwe nanyini kusaasira bira eklesiyawo byakusabye abaana babakuŋŋaanye naddala omugugu ono senkasi n'abagaali kkiriza okubawa ebirungi byo naddala ekirabo ekyamagezi tusabye nga tuyita mu yesu kristo waffe.
ekitambo ekinoze nammwe ekimuweereza. Ayi Mukama, nga bwe tukumiza ekitiibwa ekitaggwaawo ekikubo be batume Sayimooni ne Yuda, tukwegayirire bye tukusaba nga tukuweereza ebyamagero n'ebitukuvu mu ngeri esaanidde wa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayigiriza abantu bonna ebigambo ebikulu ebyamukwasibwa ebyava mu ggulu n'oleeta okubakati nabulijjo twekata ne tuyiriza abamalayika ne tukuyimbira n'omutima gw'okwemaliza katuuka.
bwamala okulyesa ekiro naddira n'ekali era neyeebasa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti nekalisa omusaayi gwange ogw'endagaano empya ky'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyusa ebibi kino tukikolanga twakwesigira Yesu nga ekyamagero ekyokukisa kale nno olwokukirira okukaza okutuukira ekalisa ebyokubanga amaaso nokutuweereza tukegere nnyo nga twetegereza abagabana bino omusale bya kristu muli mutuukirivu okuŋŋaani wamu jjukira ali mukama pereza kunyeekulungo y'ensi mutenda okwagalana wamu ne papa waffe francisco omwepisikoopi waffe gwe katonda akwaatira omuyinza wa buli kantu abalyesuula emwoyo mutuukirivu kusonaera mirimo byabitendaiibwa emirembe n'emirembe katongera okutuna ebigambo byekiri yatuyigiriza nga tugamba tutaffe ali naye amaaso gazetiriza kwakukaiziyawo naddala amakaago gano agava mukirasire banne sikiriza okubawa okubakkaanya n'okisa ekimu nga bw'oyagala gwawangaala n'olamula emirembe n'emirembe ejjembero kamalire nammwe ennaku zonna oza covid yakeeya yomwe akwateko mu nyimu zigalo
tugende tuyigiriza Mwana. Akaseke webalire Ai Mukama esagameku tulikunye kuwanjagira oitukiruno yesera okulumiza okubonaabona kwabatumiremu sayikuneira tumeze mukwagalana ekirabo kyomwalo aosenga siyaloleseza mugendereko muteja wa Yesu Kristu Mukama waffe. baganda bange mukama mulungi
Kitufe. Kitufu. Recognition. Right, thank you so much. My point was, sorry for changing now, it wasn't my point was that since I did technology, I'm also in marketing, and after looking around, I started doing my skills. That means I'm doing it now. So my point was you have to dream, and you have your country. I can show the big people here. I'm going to do it. It's providing my city. So that is my goal. Thank you so much.
kuwa kusemewa siapa siapa. Ini mulai tambah aku lari. Naik ini mulai jawab dari apa lagi kita komunikasi yang ada. Jadi apa boleh kita bertambah itu lagi. Kita boleh kita punya sesuatu. Dia mulai so
Tusaba Katonda waliwo n'ekyamaanyi kyatukufaana